kusubira okuba nti osonyiwa amabanja g'abantu muzakayo mwe mulimu vaasi egamba wena gwokyabanja zakayo kyamubanja onajja otya mu bukulembeze nasobola kusonyiwa amabanja g'abantu nange kenyini siri bulungi golaba obukulembeze buteeka ebbali ndi mukozi era nesimbewo okutereza mulimu sesimbewo okulembera kyalo so mu mulimu bye tutereza be bakozesa abantu ne batakola ki byonna tugenda biterereza omwo tumanyi nti bapromota tuba registeringa ba DJ tuba registeringa ba producer tuba registeringa tumanye nti fenna tuli mu chain emu wetunulira olimba lwa Zakayo artwork yafulumiddeko ayina ekifaananyi ekyenjawulo video egenda kujjana ne artwork bwatwa afaana nani baluwo bwafaanana so video tujisubire nayo kujiramu ekifaananyi akwagwe simanyi wasoma ku Bible oba wayihulirizaako ku Bible Zakayo yali wedda tax collector yali muwoza alina chain ayinza oba teyalina chain naye tekitegeeza nti n'abaana be tebaabe nazo tekitegeeza nti n'abazzukulu tebakola ki kati ate Zakayo yali muwoza waki wakatale era nange mu kifaananyi nabadde ngezaako okunaleetinga obuwooza bwawa si katale nja kudda mu paati 2 banyonyole otutegezezaako ku ngeri bwegombe olina kuba mukuma mu bukulembeze bwaffe nno ogenda kufiibwako ddala gwabadde mu ndongo naawe asuubira ogikola ki okugiyingira music abadde yateekebwa ebbali ng'alibwamu buki nga naffe tukuba shows okusurvivinga wabadde ombuza structure yeyo gye bagamba ne bakola clusters okusobola okusoloza ssente ne batazirekawo chain kuziconnectingira naffe osanga omuyimbi erira nagamba sikulabangako nagamba office bagibanja nagamba tulina omulwadde mu ddwaliro kati nno nga kkubira gwe kinnoomu oli abuuziza ekibuzo n'agamba nti lwaki erinnya lya King Saha Bebe kulu alitambulirako nnyo bwe wabeera adresi anti yakulwala naye lwaki buli waba ayogera ayogera King Saha lwaki kwe Zakayo ayagala nnyo obulimu obwangu kati kano yakalabanga akaki akalimu bingi byabakweka tesobola bagamba nagenze mu office ne bampayo milioni 10 nwanisa ono nasaba ne time akubira abayimbi kinoomu temulonda Saha government tejja bayamba katufune ekibuuzo buli kimu kiriba okujaguza tujja kuba tuwonye ate suuti njambadde katufune ekibuuzo kyo kakalamu kano gifudde emboozi abantu bawanika ne basaba babuuze gwe bwogiraba oti bw'osongayo omusajja ekibuuzo bali babalemu amagezi kakalamu bamabuuza ekibuuzo weŋŋamba ebituli ebingi ntegeeza nti ne muwuma mulimu abeegoba ku mulimu naye mwe temumanyi ngezo gaapu nkalu okitegedde kati tulina okuzibikira ebifo ng'ebyo ekibuuzo kyange ekisembayo njagala buli omu because okikonyeko nyo mu statements era buli omu akiwulidde kyekyokuba nti no bagamba singa Saha ali akalulu oba singa agenda mu kulembeze buno gavumenti eno abantu gye beesiga okuyamba buli muntu tejja yamba bayimbi lwaki lwakuba odiringa nnyo ne Magere kubanga ate ye omukulu ye Bebe kulu yali atradesi nga yagamba nti nno bwekigatta ne Magere teyayogera wabula yakola bukozi ati nga we nkugambye mukulu waffe kasita awulira erinnya Kyagulanyi amanya waliwo akalimu owulira kasita awulira erinnya eri amanya waliwo akalimu gwe tebereza abantu bangi aba endosinga bangi lwaki atunuulira omuntu omu yagamba wabakwatanga bu video wabagwiranga bugwizi n'obakwata bu video kasita yisamugwira gwali muti yakola ati yagamba gwekyagatta ne Bobi Wine gwali muti kati kyekingatta ne Kenzo kuba naye yansayiningira kyekingatta ne Aruna
kyekingatta ne Shiba, kyekingatta ne Spice, kyekingatta ne Chameleone, kyekingatta ne Moses Matovu wa Afrigo, kyekingatta ne Juanita Kawalya, kyekingatta ne abayimbi bonna bansayiningira tujje mbozi njagala nnyo mumanye abayimbi bonna bali vaito. Togamba kunoonya akole ne basi. Aha. Kati ye yazudde relevance weri yogera ku Saha enjoli akatogo. Kyokka yerabidde obulwadde obwo bumulumidde ebbanga yeeyongera bwesembereza. King Saha omusajja Zakayo oba abanyirwa ababeko yavuddeyo n'agamba nti kirizagana ku mbaga ye oli muyite era gwe muyimbi omukulu alina okuyimba sente onaazira togenda kuyimba. Abaana b'emikwano gyange mukyala we mukwano gwange siina kiyinza kuŋŋaana oba siina kyandiŋŋaanye naye obuzibu baganya okwogera n'omuntu oyo akola ki aseketerera ate omulimu gwe bampaga lumu mulina okuba nga muyitiddwa electoral board yaffe more than once more than twice. Okkiriziganya nange so embeera naffe tukyaji amawulire gatutomera butomezi kulonda kwatandise tulonda bwe tuti tebayinange gye bakitukulangiridde okitegeere muganda wange tusaba namwe bannamawulire we mumanya ku nkola gye bategese mutubuuse kuba amawulire gayita mu mmwe. Register ngirina naye kyannaku nakubiddwa nga ate bali mu kuligestalinga ate okitegedde nina register gye naweebwa omwezi nga gumu oba weeks 3 emabega naye nakati baligestalinga kati ekyo nakyo kizibu kirala kiri mu office naye nga office ekyalina empeereza bwetyo tuba tulina obuzibu ffe ng'abayimbi naye tulina solution nene mubeere bagumu. Tugenda kawangulira gye banaakassa batambulira ku PDM ya microfinance era nakati mu kalulu baddayo ne basaba PDM bajje banwanise olw'ensonga bali mu kulwanisa unity. Bwe tuba united tosobola kukusa kintu bwe tuba twekutudde osokukusa ekintu nga ffe tukyakaayana okitegedde. So clusters ezo endala zinzizizzaamu amaanyi buli gye bava gye bankubira bano nno bali wano naye ffe tuwaggwe bano nno bali wano naye ffe tulonda ggwe okitegedde. So ndi mugumu nnyo era baganda bange muli ebintu byabwe kuba baweereddwa ssente zisirinaawo nnyo ssente ziri awo nange neegatta bwegasi tube united tulwane industry yaffe tubemu akasente mu nsawo tuleme kubanga muyimbi ekinoomu yagenda nasotingibwa kulwa industry tusobola okwekuŋŋaanya ne tusotingibwa kulwa industry fe abamu tuli bakozi twamanyira embeera y'okukola obukozi kubanga keweekoledde kakunyumira ng'okajaguza ya tubadde twogera ku ngeri gy'okubyemu ebituli mu ngeri okulonda gye kugenda okubaawo baba tugabye debate ya lunaku lwamukaaga wanu twagala manya onaabaawo okudebatinga nofesinga offness yaddi yalwa mukaaga wempuli nja kupima management yange ndabe bwe naaba okumpimpi nga nja nekiikawo bwe baba nga bampa ssente nga ngenda ncapa kiri wakati awo engeri gye bagenda olondamu akalusi ka mugongo naye wakakubyemu dde ebituli twagala kabe ka mugongo abatesitesi bakalu twagala akalu kabe ka mugongo tetukyali mu covid ensi nzigule abayimbi abo boolaba batambula ne bajja ku zi TV ne bateekayo muziki waabwe basobola okutambula ne bajja ne balonda omukulembeze waabwe muleme nnyo kulimitinga nnyo bayimbi titebasobola kutambula abayimbi bajja mu bivulu nga bajja ku national theatre so abayimbi basobola okujja ne balonda ku lunaku lwabwe awo mutandise nno baggalirayo kasita mugamba balondere gye bali naye mubaleete babeere mu ssako yaffe tulonde tujagulize wamu mwagala mbalyeko ente anti bo bagamba budget ntono naye gwe onakkiririza mu results banaalangirira singa tugenda bwetuti weziba feeke linda nsasagge we balangirira feeke linda ki kwanze buli muyimbi gwensanga agamba awanze mwamuyinayo omuyimbi omu atampa okitegedde muyinayo omu nze abangi bampadde nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino muka ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu n'omusanvu
noti 5 7 7 10 oba ku WhatsApp noti 7 7 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka, tuddaabiriza amasimu agakyankalanye, tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaze. Wetaga screen mpya, tukolera screen lamination, ntutunda modo zonna eza screen, Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi. Tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero, Room B222 ku ground floor, Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 9 12. SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna.